الحمد لله على خلقه وخلق الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا مصطفى بنا محمد صلى الله عليه وسلم amatenda majjivu akataina bukendeevu bwonna wishwa Allah tabaraka wa taala wishwa Allah tabaraka wa taala yayawukana buli kintu kyonna byetumanyi ne byetutamanyi wishwa Allah tabaraka wa taala asaanye okusinzibwa mutufu okubeera nti asinzibwa alimu wishwa Allah tabaraka wa taala yekitibwa Allah tabaraka wa taala ayina obuyinza ku nsonga yonna ayina obuyinza ku kintu kyonna atamanyikibwa atya waafaanana atamanyikiddwa atayenkana yeshwa Allah tabaraka wa taala yekitibwa Allah atambuza enjuba n'omwezi nga waayagala n'atambuza omwaka nga waagwagala nga si ntegeera yaffe nga si maanyi gaffe si faamu wekikukola wabula nga akikola nti omulenzi waffe yeshwa Allah tabaraka wa taala yekitibwa Allah yatujja ku nnaku 10 ya Dhulhijja omwaka oguwedde n'atutambuza n'atussa mu nnaku zitugenda Dhulhijja nga tukyali abalamu nga bangi ku Allah bajjeewo nga tiragenda kumuvunaana lwaki abajjeewo zinnabi wakitibwa Allah tabaraka wa taala baaleseewo tusaanye okubeera mbu tulongoosa bulongoosa tulinayo essuubi nti oba eziddako zinaba zitusanga tukyali abalamu so zino zetulimu tubeere nga tuzikozesa nnyo olunaku lusookera ddala mu nnaku ya Dhulhijja olunaku lulukiri byogerako bingi mu byo nti wakitibwa Allah tabaraka wa taala olunaku lyasonyiwa nabbi Adamu alayhi salaam tukimanyi bulungi nti nabbi Adamu alayhi salaam yanyize wakitibwa Allah tabaraka wa taala Allah yamugaana okubeera nti ali omuti ogwali mu jjana yamugaana omuti ogubeera nti agulyako ebibala naye nabbi Adamu alayhi salaam yakemebwa ekitonde ekiyitibwa sheitaani nebeera nti ekema nabbi Adamu alayhi salaam okutuusa nabbi Adamu alayhi salaam yagenda n'abeera nti alya ebibala ebyo Allah yamugaana okubeera nti alya era Allah yamunyiigira ezimu ku nsonga ezamugobesa mu jjana yekitibwa Allah tabaraka wa taala ne shayatini kuba nti yagamba nabbi Adamu alayhi salaam naye Allah agikwata nabeera nti agiguba mu jjana nabeera nti agisa ku duniya ate n'agisuubiza okubeera nti yawmul kiyama agenda kugibonereza okubambu kye yakola yamujeemera yagenda okuvunamya nabbi Adamu alayhi salaam tiyakoma ku ekyo ate yabeera nti yamukema nabeera nti ajeemera ekitibwa Allah tabaraka wa taala kalunaku olusooka mu nnaku ya Dhulhijja nabiyullahi Adamu alayhi salaam lwonaku Allah lyeyamusonyiwa olw'ezzambi lyeyakola nti yamujeemera lwonaku wekitibwa Allah tabaraka wa taala lweyabeera nti asonyiwa nabbi Adamu alayhi salaam nange akyali omulamu nawe akyali omulamu tubeere nitugera ekitibwa Allah tabaraka wa taala Allah abeere nga alusonyiwa amazambi gonna Allah agawuliriza kagabe mazi tugenkana gatya tubeere nga tugenenya ekitibwa Allah tabaraka wa taala olunaku olwokubiri lwekitibwa Allah tabaraka wa taala lweyabeera nti yasonyiwa nabbi Yunus alayhi salaam nabbi Yunus alayhi salaam ekinyanja kyamumira n'akimalamu ebbanga mu kumimira era y'omwana Adamu eyawangere mu bizikiza ebisatu nabiyullah Yunus alayhi salaam yawangera mu bizikiza ebisatu ekisookera ddala ekinyanja bwe kyamukwata ne kibeera nga kimumira mu kumimira ekinyanja muomunzikiza muomukyo munda mwalimu enzikiza ate ne kikkirya mu nnyanja wansi n'ennyanja yalimu enzikiza naye ekizikiza ekyali ekyokusatu kyekyoku dduniya kuneeno budde nga buzibye ng'enjuba egenze budde nga buzibye kyekizikiza ekyokusatu nabbi Allah Yunus alayhi salaam kiyawangaaliramu naye yasumiddwa n'agamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin eddewo ekitibwa Allah tabaraka wa taala Allah yajanukula olunaku olwokubiri mu nnaku ya Dhulhijja Allah yawuliriza edduwa ye Allah n'abeera nti amusonyiwa so naffe tubeere nga twegayira ekitibwa Allah tabaraka wa taala Allah abeere nga atusonyiwa deni olunaku olwokusatu lwekitibwa Allah tabaraka wa taala lwe yabeera nti yayanukula edduwa ya nabiyullah Zakariya alayhi salaam nabiyullah Zakariya alayhi salaam naye yamala akabanga nga talina zadde nga yeetaaga ezzadde abeere nti afuna ku zadde bw'amulemerera yabeera nti asaba ekitibwa Allah tabaraka wa taala Allah abeere nti amuddiramu naye edduwaayi Allah yajanukula olunaku olwokusatu mu nnaku ya Dhulhijja Allah n'amuwa ezzadde n'amuwa Zakariya nabbi Zakariya alayhi salaam Allah n'amuwa ezzadde n'amuwa Yahya yamuwa Yahya Allah yanukula edduwa ye olunaku olwokusatu mu nnaku ya Dhulhijja Allah n'abeera nti amuwa ezzadde kale ffenna batalina zadde bwe tugenda mu bajjajja bwe tebalina kye bali agabe ezzadde ali omu ekitibwa Allah tabaraka wa taala byonna ebikusobeko bikwase Allah omwana aganye omwetaaga
bali baveeko bikwasibwa ekitibwa Allahu tabaraka wa taala. Allah yagenda okubeera nti akumalira, Allah yatagenda kwetamwa, Allah afi yatagenda kutwetamwa, Allah afi yagenda okuwuliriza ensonga zaffe zonna. Abakyali zadde liganye tumugenda mbasheekhe nti bagaba ezzadde, teri sheekhe agaba zadde, teri musawo muganda agaba zadde, ate ebintu ebyo tubyewala ennyo tetubigendamu. Byonna ebiganye tuwanike emikono tuzukeko ekiro tubire nga tusaba Allah bire nga tumalira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti alaikum biqiyamul layli, balamira abantu ba umma yange musitukeeko ekiro mbire nga musalako ekiro. Obudde bw'ekiro bulungi nnyo, eswala y'ekiro mu birungi bingi nnyo, ku bimu ebirungi ebigiremu. Teri murriya nti eri agenda okukulaba tosala bandabe, osala ng'oli mutebenkevu nnyo, ate akaddako Allah akanukiramu edduwa z'abantu. Si kirungi, si kyamubukkiriza omukkiriza okwebaka ekiro kyonna paka ku makya naye nga mwetabiriwa ekitibwa Allahu tabaraka wa taala n'atasabaako Allah bire nti amumalira. Balusuza busuza emirimu giganye tutugenda walala yonna tudire ekitibwa Allahu tabaraka wa taala. Allah tumusabe, Allah bire nga atumalira, tejagenda kuwuliriza nsonga zaffe azimale nga Allah lwagenda okubira nti azitumalira, ate nga tuwali nsimbi zitugenda kumuwa Allah bire nti azitumalira. Allah bibitiibwa tubeere nti Allah tumuwe ensonga zaffe. Ezadde libuze bannabi, ezadde lyababula Zakariya alayhi salam, ezadde lyamubula kiboneka mikono n'asaba ekitibwa Allahu tabaraka wa taala, Allah bire nti amuwe zadde. Era wakitibwa Allah yanukula edduwa ye, Allah nabira nti amuwe zadde n'amuwa Yahya. Kati abakyali zadde liganye muwanike emikono, ebimu bikyusakyusa enteekateeka z'ekitibwa Allahu tabaraka wa taala dduwa. Allah twogere naye buli mbeera yonna. Allah banga yakutegekera ogenda kubeera mwavu ebbanga lyonna, Allah musaba abeere nga akukyusizaamu. Allah banga yategeka ogenda kubeera nti onyomebwa ku dduniya kuno bwangazi bwo bwonna, era nga wooli Allah wakutadde olaba onyomebwa nnyo, Allah gyali omuwanikira emikono. Allah yogere naye nti wakitiibwa Allah obanga wategeka nze nembeera gye ndimu gye ŋŋenda okubeeramu, wakitiibwa Allah nkusaba obeere nti onkyusizaamu. Bannange zino ennaku ze tulimu 10 era Dhulhijja tuzikozesa tu Allah ebitiibwa, abali mu kabuli bazeegomba naye tibakyasobola. Tubeere nga tuzikuliramu emirimu emirungi emyereere. Tena olunaku olwokuna wulida Isa alayhi salaamu, olunaku Nabiyullahi Isa alayhi salaamu lwe yabeera nti yazaalibwa, ng'azaalibwa maama wayitibwa Mariyamu. Kale essaawa yakati bamuyita n'abaaliwo bamuyita omwana wa Katonda, naye Isa alayhi salaamu tiyali mwana wa Allah. Wakitibwa Allah taba tazaala yazaalibwa era talina kitundu kyonna kyeyefaaniriza. Mu surat al-Ikhlas Allah yagamba nti ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim qul huwa Allahu ahad. Era tuma Nabbi sallallahu alayhi wasallama abeere nti ategeeza nti bagambe nti wakitibwa Allah ali omu, tazaala, talina kyeyefaaniriza bamuzaaza naye tukimanye nti Allah tazaala. Bamuzaaza nti yazaala Isa alayhi salam, Isa sizaddere. Olunaku olwokuna mu nnaku za Dhulhijja Nabiyullah Isa alayhi salaamu lwe yabeera nti azaalibwa, so si Allah si yamuzaala. Isa alayhi salam kwemikwatako yazaalibwa maama we ayitibwa Mariyamu yafuna olubuto watali taata watali bbaawe, teyalina bbaawe. Ya Nabiyullah Isa alayhi salam teyalina taata, ni Allah yakwata Mariyamu n'amutonda n'amusa Isa alayhi Allah akwata Isa alayhi salam n'amutonda n'amusa mama ye Mariyamu. So si Allah yamuzaala, Allah tazaala. Allah ebituwa tukimanye Allah teyamuzaala. Nabiyullah Isa alayhi salam sizadde lya Allah. Era ku nkwezaalo ku mbeera yaliwo Allah akwata Nabbi Isa alayhi salam, Allah nabira nti amutwala mu ggulu. Allah mu kumutwala mu ggulu yatwala Nabbi Isa alayhi salam ng'alina emyaka 33 hatta al'ana ila Nabbi Isa alayhi salam alina emyaka 33. Abamu ku bannabbi agenda okukomawo ku mulembe gwe tulimu gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabiyullah Isa alayhi salam mwali bambi bajjanga basaba Allah okubassa ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabbi Allah gwe yawoolekisa yali omu, yali Isa alayhi salam. Yafa Allah yamutwala nga alina emyaka 33 hatta al'ana ela akyalina emyaka 33 paka essaawa yakati akyalina emyaka 33 tegikenderako tegyeyongerako hatta okutuusa Allah lwanamukomyawo ku dduniya kuneeno. Ate wanamukomyawo ku dduniya kuneeno awule zibeere nga zitandika okubeera nti zibeere nga zitambula emyaka gyeyongereko, alikomawo azaale. Wallah yamutwala nga talina zadde naye nga yeegomba okuzaala. Ya Nabbi Isa alayhi salaam anakomawo abeere nti azaala.
era yeegomba okuzaala nti yazaala Allah agenda kubeera nti amukomyawo era kitulaga nti Isa alayhi salam waliba akomyewo kabonero mu bubonero obunene butaga nti kiyama esembedde kiyama esembedde okubeera nti yayimirirawo naye nga Nabi Isa alayhi salam si mwana wa Katonda Allah tazaala Allah talina kitonde kyonna kiyifaaniriza wabula Nabi wallah Isa alayhi salam yazaalibwa olunaku olwokuna mu nnaku ya Dhulhijja then olunaku olwokutaano ya Dhulhijja walida Musa alayhi salam Nabi wallahi Musa alayhi salamu yabeera nti yazaalibwa Musa alayhi salam yazaalibwa olunaku olwokutaano mu nnaku ya Dhulhijja Musa alayhi salam yabeera nti yazaalibwa Musa alayhi salam yazaalibwa ku mulembe gw'omusajja ayitibwa Firauna yafuna amawulire nti eri omwana agenda okuzaalibwa agenda okujja ku bwakabaka yakolera obukoddo bw'asobola bwonna n'atuuka n'okumbeera ekwata abakyala n'abeera nti abakunnangiza mu lubiri lwe buli omukyala alina olubuto yalagira bamukwate bamuteeke mu lubiri lwe era bwe bamukwata abakyala nga azaala omwana nga wabulenzi gabamutta kuba amawulire ge yafuna nti agenda okubeera nti azaalibwa agenda kubeera mwana wa bulenzi yagenda okujja ku bwakabaka bo ate nga Firauna yali yagala obwakabaka bwe yatuuka n'okuddala erigamba nti faqaala ana rabbukum al-a'la Firauna mu kujeemu bye yaliko yatuuka ku ddala erigamba nti ye Katonda wa waggulu era balatu bamwesinza alina ejje lingi naye olunaku Musa alayhi salaam yazaalibwa ku mulembe gwa Firauna la'natullahi alayhi musajja yali omujeemu ennyo olunaku lwokutaano olunaku lwa Dhulhijja Musa alayhi salaamu nabeera nti azaalibwa Allah n'ava ku duniya mamayi n'amukwata n'amussa ku mazzi n'amuteeka mu kibaya n'akissa ku mazzi n'ekiserengeta paka maka ga Firauna la'natullahi alayhi era Musa alayhi salam yamala akabanga yakulirako mu maka ga Firauna la'natullahi alayhi ekibaya kino kyatala Musa alayhi salam okutuusa we kyamutuusa maka ga Firauna so Musa alayhi salam ku bitonde bye yalina Allah yali yamuwa amaanyi yali musajja nga w'amaanyi nnyo Allah yamuwa amaanyi yali musajja nga w'amaanyi nnyo alina ebitendo bingi Nabi wallahi Musa alayhi salam then olunaku lw'omukaaga nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama lw'olunaku Allah lwe yamussaako okusaasira kino okwesiima okwa waggulu ennyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kimanyi bulungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ku bitonde byonna Allah bye yatonda Allah yali asinga kukola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalla yajjanga amuwogera ku bannabbi bonna nga malimiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okusembayo beegombanga omulembe gwe beegombanga emilembe gwe beegomba okubeera ku mulembe gwe tulimu essaawa yakati rafa abagulemu tubenga tuwekeramu emirimu emirungi emeerere ibada zitukola za nkizo nnyo abantu mnegombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yali musajja nga mwetuwaze buli mbeera yonna naye ffenna wamugoberera tubeere beetuwaze buli mbeera yonna mu nnaku ekuzine 10 n'ennaku erisigadde n'emyezi gyonna egisigaddeyo tulina bwe tuyita abasiraamu ba Ramadan enjogera avubuka bagikozesa nnyo nti abasiraamu ba Ramadan n'abasiraamu ba Dhulhijja bajja kibategeeza ennaku zino ez'emizizo ennaku ez'emizizo bajja ne balongoosa naye ate weemala nezivaawo ne baddayo mu mize gyabwe Ramadani oli gwe twalimu gwe tukubye omugonyo abege yagenda omwezi ogw'omwenda mu mbala ya kalenda y'Obusiraamu Ramadani omwezi ogw'omwenda Ramadani atulaga enneeyisa y'emyezi gyonna egisigaddeyo ennaku 29 eza Ramadani ku nnaku 30 yekitulaga enneeyisa y'emyezi gyonna egisigaddeyo Ramadani isomero lya mpisa Ramadani agenda atusomesa empisa natulaga mbu tulina okusaala natulaga mbu tulina okusiiba natulaga mbu tulina okweyisa obulungi kugamba natusomesa empisa zonna ne bw'aba agenda n'atulekawo ate ffe tuddayo emize gyaffe badu Allah ebitiibwa mbakuutira tumusinza Ramadani musinze Allah wammwe tumusinza nnaku musinze Allah wammwe Ramadani obanga yaliwo natambula n'agenda Ramadani yatuleka nga tulaze enneeyisa yonna tulina okweyisa tusigale nga tulongoosa bulongoosa buli mbeera yonna Ramadani yatuyigiriza empisa tulina kyakwekwasa nga tulaga empisa tugifumiitirizeko nnyo ekintu ekyo Ramadani yajja n'atulaga empisa enneeyisa y'Obusiraamu n'agenda kale enneeyisa ya Ramadani bonna Ramadani bye yakwata n'abasika n'abasembeza babeere nga basaala babeere nga basiiba tusigale nga tusaala tusigale nga tusiiba buli mbeera yonna nnaku zino 10 musige musiibe mbeere nti musaala abamu bayinza olunaku olusembayo olwa Arafa nazino nnungi mbeere nga musiibira Allah ebitiibwa empeera y'omusiiba kituwa Allahu tabaraka wa taala Allah yagyekiriza
kabiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yajimuwa Allah yamugamba nti okusiba kwange nze anukula empeera y'omusiibi nze asiima okusiba kw'omusiibi. Omuntu abanga asiibye twerekereze ebikolwa ebibi n'okusiba kuno n'okutulaga empisa mu nneeyisa y'obusiraamu. Omuntu singa asiiba abanga ali mu kkomera y'amazambi, talina kubba, talina kwenda, talina kulaaza amaanya, alina kulongoosa bulongoosa, era abanga avudde mu nnaku zonna z'asiiba asigale ng'alongoosa bulongoosa bali Allah bibitiibwa. Tena olunaku olulala olunaku lw'omukaaga wakitibwa Allahu tabaraka wa taala lwe yakwata emiryango gya jahannama nabeera nti agiggala. Allah yakwata emiryango gya jahannama nabeera nti agiggala egyo musi gyonna Allah nabeera nti agiggala. Then mu Ramadhaani wali eri Allah agamba ati futihatil abwaaba aljanna wa ghurbatil abwaaba annaari. Allah mu Ramadhaani agula emirango gy'ejjana ate nabeera nti aggala emirango gya jahannama. Olunaku luno Allah lwe yakwata emirango gya jahannama nabeera nti egimu agiggala. Era yenna waali tusabe nnyo Allah mu nnaku zino Allah abeerenga utaasa omuliro jahannama kuba tugenda kuguwona. Tusabe nnyo wakitibwa Allahu tabaraka wa taala Allah utaasa omuliro jahannama, Allah gutusembereze wala nnyo. Olwa Allah nga atujjuludde Allah atwewaze nnyo, Allah abeere nti agutwewaza nnyo. Yalla abanga atujjuludde tugenda okumusiika tulimu abaddu Allah basiimye bannange omuliro jahannama gwokya naye omuliro ogwo jahannama Allah gutegekera abajeemera amateeka ge. Buli yenna alina kyakola nga kimenya amateeka g'obusiraamu amakulu nga Allah yakigaana nga nabbi sallallahu alaihi wasallam gutujjako bakati yakikola yakizza n'akigaana ng'okwenda okubba obulaaza amaanya. Tunonye Allah byanaatuwa ninga sijjana otubanga eswala tusala mu Ramadhaani mokka, otuyinda ennaku 10 Dhulhijja notuyitiriza imaani nnyo, notusala notusiba twayisa obulungi, ate weevaawo notuddayo enkola mbi. Yenna atasaala atagala kusaddaka ate ng'ayina, atagala kukola emirimu emirungi akola obubi, noonya Allah kyanakuwa nenga sijjana. Ate Allah yakola ebifo bibiri oluvannyuma lwaffe, ejjana ne jahannama. Deni ejjana lyabaddu abalongoosa, yenna anaagana okulongoosa manya bumanya nti lwa mu jahannama. Bado Allah nabazaana ba Allah bakotera okubeera mbu tulongoosa, tubeere nga twewaayo nnyo mu ibada zetukola, tubeere nga tulongoosa nnyo. Olunaku lalala yaumul arafa, lunaku olw'omwenda. Yaumul arafa eyo yaumul arafa Allah bibitiibwa, lunaku lwa kitiibwa nnyo. Allah lunaku lwatikkira bahaji ne bahajati. Naye essaawa yakati omuntu wabeera nti ali awo musiraamu alina ensimbi ze, alina olubuto, wabeera musajja, wabeera mukyala alina ensimbi ze, tugamba nti haji wuuyo, tugamba nti hajjati wuuyo. Naye wa haji ne wa hajjati simmanya geetuma, obwa haji ne wa hajjati Allah yabututikkira nga tugenze mu hijja okuya mutukola emikolo gya hijja nga tuli mu arafa. Allah nabeera tatutikira wa haji n'owa hajjati. So sigamba nti haji wuuyo ninga takola nko hijja, nedda. Oba hijja Allah tabaraka wa taala Allah yawugaba. Abo mbagamba tulina lunaku lwa myenda olw'okusiiba, basiba olunaku lw'omwenda. Kikulu olunaku lw'omwenda tulusiibe nnyo, tutirize nnyo ibada, tukole nnyo emirimu emirungi okusinga ennaku ziri eri. Olunaku lw'omwenda tuyitirize nnyo emirimu emirungi Allah bibitiibwa. Olunaku lwo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali mu lusenyu Arafa ويشتوى الله تبارك وتعالى الله نسى آية من القرآن وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقامت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمة ورضيت لكم إسلام الدين كما تنقل واليرو الدنيا مجد أما كل الإسلام بجد يعني أما قامت الدين يمجد يوم الإسلام الجد نبي غنم سنو عرفة الله نام ساكو آية يو نجبريل عليه السلام ناجريتا الله نام قامت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم بنعمة ورضيت لكم إسلام الدين كما الدين يوم الإسلام الجد نقول واليرو أتى الله نام قامت نجفت تشينجيرا اليوم الإسلام بمدينة لو نقول وامويندا نبي غنم عرفة timanyi bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yakola umra zaalinya ate nakola hijja yali hijjatu widaji yakola nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ng'amaliriza emikolo gyayo Allah yamusaako aya eyo Allah gamugamba nti nnema y'obusiraamu ejjudde lunaku lwaleero era wakitiibwa Allah agifudde ekyengera eri obusiraamu bw'e Madiina olunaku lw'emendo lwa Arafa bwe yabeera nti ddiini yaffe y'obusiraamu yajjula. Bannange buli alina kasobola konna abeere nti ayitiriza kubeera nti akakola, buli alina akalimu akalungi abeere nti ayongera mbongezi. Tusaddaake tulise ku bannaffe,
tuyamba bateesobola tufe nnyo dy obusiraamu bwaffe mirimu emirungi gyetwandisaanye okubeera mutussako nnyo essira twandisaanye okubeera mu tunyweza nnyo eswala zaffe Allah ebitiibwa tubenye nnyo eswala zaffe mu surati al-mu'minuun Allah aya eyokubiri Allah agamba ati alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah alagera kubakkiriza be yagamba ati alladhina hum fi salatihim khashi'un mutabakkiriza bo ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala byabasala eswala zaabwe nga batebenkevu nnyo basala eswala zaabwe nga basala babitegeera butebenkevu basala eswala zaabwe nga bazitegeera n'essawa yakati sanga musiraamu samu tubuluddemu tutubutegeera naye nga tubuluddemu tubire nga tunyweza bunyweza kintu kyaffe tukinyweze Allah agenda kubeera nga atusiima ffenna tuli ku duniya waneeno tageti yaffe weeri Allah kubeera nga atusiima yenna yina tageti y'okusiimibwa abantu so kusiimibwa Allah noonya Allah kyanakuwa naye nga sijjana mu bikolwa byo ng'osuubira nti byokola byonna osiimisa abantu so si Allah noonya Allah kyanakuwa naye nga sijjana tukole bye tukola byonna nga tusiimisa Allah tubasala eswala nga basala swala bazarriya basali nga bandaba fe mu busiraamu tukola bwe tutyo ennaku zino kumira Allah ebitiibwa twenenye nnyo Allah beeri nga atusonyiwa mu surat al-Furqani Allah yagamba nti illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubalillahu sayiati hasanati wa kana Allahu ghafuran rahima Allah agamba nti okujjako oyo yenna aneenenya nakkiriza wa amila amalan swaliha nabira nti agubirikirizaako emirimu emirungi oluvannyuma lw'okwenenya kwe najja n'agubirikirizaako emirimu emirungi nabira nti aleka amazambi Allah agenda kukwata amazambi ge Allah abeerenga gamufiramu emirimu emirungi ate gakubiseemu Allah n'agamba ati yoluva edda nedda Allah yajjanga asonyiwa fe abantu mulimu gompaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama si ffe Allah abase okubeera mbu asonyiwa n'abatusookawo bangi Allah ajjanga atusonyiwa Allah ebitiibwa Allah tumegayira abeerenga atusonyiwa amazambi tulina mangi kolona yaliwo n'atukosa embeera yaliwo n'ebirambo yetukosa kolona bwe yajja abantu badduka nga bannonjedde gati baliraba naye nga alina aliomu ekitibwa Allahu tabaraka wa taala bannange tulongoose buli mbeera yonna olunaku lwaleero wooli olwejji wabadde olwagenze bakoleddemu ki olwaleero wooluli tumanyi nange simanyibwa luna agenda nga lundeke nga lukyaliwo kuba eri abazikidde olwaleero bangi nga muteekateeka zaabwe bali basuubira nti Dhulhijja agenda basangawo bagenda kusiiba bagenda kweyisa bulungi Allah n'abatwala n'abajjawo nze naye Allah gwaleseewo twongese bulongosa buli mbeera yenna twesigamire bwekitibwa Allahu tabaraka wa taala tusaale swala zaffe tuzisaale tulise ku bannaffe abateesobola ibada yonna ekoledda mu nnaku zino 10 bannange ezitowanya Allah ebitiibwa ibada ekoledda mu nnaku zino 10 ezitowa nnyo maaso g'ekitibwa Allahu tabaraka wa taala abagamba osibwa nnaku la Arafa lukka bannange n'ennaku zino weeziri tukola ki mu nnaku zino eno tugamba mbu tugenda kusiiba Arafa yekka tuyinde Arafa yekka tubeere nga tusiiba ate zennaku tukola ki nazo tuzisiibe asibe ennaku zino 10 zonna naawe asibe Arafa tumwenkanankana asibe zende ku minzaani ye ezitowa nnyo okusinga ku gwe asibe ku Arafa yokka bali Allah ebitiibwa tubeere nga tusiiba kutungeeza ibaada zaffe tulisiba nnaku lwa Arafa lwokka tuzibe nazino ennaku zonna 10 tubeere nga tuzisiiba ate ziba nga zigenze ennaku Dhulhijja tulinamu ennaku enjeru buli mwezi nga 13 14 15 kalenda y'obusiraamu tulinamu ennaku olw'okunaanula emmande tubeere nga tuzisiiba tulinamu Daawuda alayhi salaam nabi Daawuda alayhi salaam yasiiba olwaleero olw'enkya n'alulya n'asiiba luli oluddaku n'alulya tubeere nga tulongoosa bulongoosa badu Allah bibitiibwa tubeere nga tusoma obusiraamu bwaffe tubeere nga tuwayo akadde konna eri obusiraamu bwaffe tutugayalira mu mirimu gyaffe mirungi obulamu bw'edduniya muno Allah ebitiibwa bulamu butuni nnyo bulamu tebutwemazaamu yagamba Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu hadithi agamba nti adduniya sijinul mu'minuuna wa jannatul kafiru yagamba nti edduniya eno kkomera ly'abakkiriza ate jjana y'abakafiiri nti jjana y'abakkiriza tuli mu kkomera tulina bye tulina okukola nga bye tulina okukola gye emirimu emirungi naye ate ejjana y'abakafiiri yeno edduniya bo tibalina jjana maaso g'ekitibwa Allahu tabaraka wa taala ejjana yaabwe kyeyagamba nti wa jannatul kafiru ate ejjana y'abakafiiri nti bo kibakola kibanyumira era banyumira nnyo bakola byonna babalaba okwenda tekibaluma bulazaamanya tekibaluma naye ate ffe abakkiriza tuli mu kkomera lyaffe ate tulinayo okwesiima oluvannyuma lwaffe Allah nga muze kubeera mbu atujjulula duniya eno tusigale mu kkomera lyaffe
ekumi alitulimu fa basiraamu sigamba tulina kulya mmere tulya emmere yaffe naye te mu ndya ey'obusiraamu nabbi gye yatulagira sallallahu alaihi wasallama tubeere nga tweyisa bulungi tulongoose bulungi sadalla byebitiibwa edduniya eno byeyagala bingi nnyo ebisanyusa ebigirimu bingi nnyo ate ebisanyusa ebisinga bitujja ku mulago eshwa allahu tabaraka wataala tubeere nga tusiibeko ennaku tunywere ibaada zaffe abagenda okusala ebisolo bannange tusale ebisolo omwaka mulamba musajja akeera ku makya n'agenda n'ayiya ensimbi ze n'akola tayinza kulemerera kubeera nti agula kisolo wabanga asobola okukwata essimu y'emitwalo 50 ola embuzi y'emitwalo 20 ye n'amulema bana tubeere nga tusaddaaka omuntu asaddaaka ekisolo n'asaddaakayo ekisolo mu lunaku tugenda okusala ebisolo olunaku ero 10 ate ekisingamu empeera ennyingi ennyo mu bantu abasala ebisolo y'omuntu asaze ekisolo ku lunaku lwennyini olusookera ddala olunaku lwe 10 yasinga ate empeera ennyingi ataze ku lunaku olwo amazambi tulina mangi tusale ku bisolo allah abeeremu atusanyuwa amazambi ge tulina bali allah bibitiibwa kigambo kusala kijja kutwala nti myaka emeka akasimbi konna koyina kasolozo kakunnanye wamu obeere nti osala nobeeremu abagenda okusala eri omuntu atagala kusala ensimbi aziyina allah yamuwa naye nga tayagala kusala alize akanyama akabamulekwa tukakwate ate tukamuwa omusajja omugagga nedda ebusiraamu tusobola obutulagira toyinda kanyama akabamulekwa nga nawe osobola okusala kwata ekisolo kyo kiweeyo basale sala ekisolo kyonna weesanyuseemu emaali y'edduniya egamba nti almaalu walbanuuna ziinatu lhayaati dduniya emaali n'abakyala byonna byakwebunda byansi n'ebisigadde byonna byakwebunda byensi okubeera mutumalira ebiseera mu bakyala mu maali ze byakwebunda byensi tembusiraamu tulina guteka mu kabuli tumusayo n'ensimbi ze tumusa musanda 3 wabeera musajja wabeera mukyala tumusa musanda 5 besuuka 5 wabeera musajja sanda 3 besuuka 3 batu allah bibitiibwa ekyebbeeyi kyogenda nakyo kiri kimu ppamba yokka naye tukussa mu matu tukussa mu nnyindo bago badde ovaamu omusaayi kyekyebbeeyi kyogenda nakyo ddala bibitiibwa ensimbi z'okwatirira eziganya okusala ebisolo zitte biya nti osala ebisolo biya nti owaayo beera ng'osala ebisolo nga tumaliriza ebigambo byange buli allah ebitiibwa allah mmegayirire allah abeere nti abamalira tomugenda mu bashiriki mugumiikiriza buli mbeera yonna gy'abataddeko ate nga mugumiikiriza nga omumusaba yagamba inshakarutum la azidannakum hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba inshakarutum la azidannakum muntu wakitiibwa allahu taala agamba nti allah gamwebaza allah ajja kubeera nti abawa allah mumwebaze agenda kubeera nti abongera allah omunamwebaza agenda kubeera nti abongera alina akayumba akatini allah mwebaze bebakyasuza allah gakuwadde nga bakusuuza allah mwebaze ye asula ku kkubo ye atalina waasula afunye ekyemisana ekyeggulo nekigaana allah beera nti omwebaza ye atafuniddeeko ddala tonyooma allah kyakuwadde nga kumunembega nabiyullahi musa alaihi salaam musajja omugagga n'omusajja omwavu allah yalagira omusajja omugagga ono mirimu gyakola emirungi abeere nti ayongerako allah mukendeereze ku maali ye naye omusajja olwa imaani gye yalina yagamba ye tagenda kubeera mwakeereza ku ibaada zakola zonna era kyasanyusa allah nabeera nti amwongera nawe embeera yina kuzitoyeeko yongera ku ibaada zoyina yongera ku mirimu gyokola emirungi situkako ekiro beere nti osaala genda omusajja omwavu ye yasuubuka mpisa ye ebigambo byeyayogera kakasiza ddala nti tayinza kubeera nti akola okutuusa allah nga amaze kubeera nti amuwa allah anaamala okumuwa awo naye ajja kukola allah byayagala allah n'anyiiga teyasiima kali akati allah ke yamuwa era ku nkomerero ya byonna yafundikira allah akamugjeeko akatini kali amuwa teyakasiima buli allah ebitiibwa allah katuwadde akati tukasiime buli mbeera yonna allah tumwebazeeko inshakartum lazidannakum omuneebaza allah agenda kubeera nti abongera allah agenda kubeera nti abagugulira wadde allah ebitiibwa ensimbi tuve mu kuzanya mu bajjajja zirina kwekkumu tuzikozeseemu nnyo tulise ku bannaffe tuwandigeko ennyo emikono emisana n'ekiro tusabe ekitwa allahu tabaraka wataala tubeere nga tusaala nnyo tubeere nga tunyweza ibaada zaffe ku nnimi zaffe ne mu bikolwa byaffe byonna tusaale wadde allah ebitiibwa tusiibe tumugamba tusibe olunaku olw'omwenda lw'okula alafa nedda tujje nga tusiiba wadde allah ebitiibwa so nenakkumi tuzisiibe genda olunaku olw'ekkumi tetusiiba olunaku olw'ekkumi tusalirako ebisolo yidin adha yidi y'ebisolo yidi y'okusala ebisolo tusiiba olunaku olw'ekkumi paka otuba mu salaatul eidi ono tusiiba lukukaki olugiza olunaku olw'ekkumi naye tekikkirizibwa kusiiba lunaku lulamba n'olusiiba olwa yidi olunaku ezitasiibibwa tibasiiba lunaku lwa yidi muntu n'asiiba olunaku lulamba olwa imaani ennyingi ennyo n'asiiba olunaku lulamba ate mbakuuta allah ebitiibwa bwe tubeera bwe tuli wonna
tusabe Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala tatuwa imani esinga okumanya kwaffe. Wallah wanatuwa imani esingira okumanya kwaffe tugenda kukola ebintu mu bisiro tubitegeera tulowooze nti byebiru ate nga byebifu. Kifa mu hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yagamba talabul ilmu faridatu ala kulli muslim, okunoonya okumanya kwateeka kuli musiraamu. Tunoonya okumanya kube ne imani yaffe wamu, naye imani weenaasituka tujja kusiba olunaku lwa Eid nga tumanyi mbu kyekituufu imani nnyingi nnyo tusibe ennaku enfu. Bali Allah ebitiibwa tubeere nga tunywera bunywezi emirimu gyaffe emirungi. Tusabe Allah imani zaffe azisitule n'okumanya kwaffe, atonyereze okumanya emikutu gye twayirimu tubeere nga tugifaako nnyo, tuwulirize ku irimu, tubeere nga tutegeera obusiraamu bwaffe. Abantu balijjayo mu kiyama Allah agenda bayingiza omuliro ngeno bakkiriza nti butuufu amazima basaana muliro. Baagana okusaala, baagana okusiiba, bagagga baagana okukwata mu nsawo okubeera nti bawaayo, baagana okusaddaaka. Allah agenda kubabonereza kituufu nga bakkiriza nti bakubonerezebwa. Wadde Allah ebitiibwa bakuutira mu nnaku zino 10 tulongoose nnyo. Za Ramadani eziba nga zaaliwo ne zigenda, tusigala zino ennaku 10 tuzikozese. Tutumanyi nti obenja tunaabeerawo, tumanyi tuba ezinadako zinatusangawo, nezino eziriwo. Allah ebitiibwa tubeere nga tulongoosezaamu nnyo, tuteeke essuubi lijjeyo nti ennaku eziya zijja kukusangawo. Tugamba nti naasala omwaka ogujja, guno oba osobola sala, guno oba osobola kukwata ensimbi zo obeere nti osala. Saba Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala Allah tugase n'ebigambo ebyo ate okubitegeera, ate abeere nga atusiima, atusemba ntuwa omujjana, tugende omumusinkana tumawo baasiimiddwa era ekisembayo. Era Allah ebitiibwa otubanga tusiibye embeera yonna, tusabire ku bakadde baffe abali mu kabuli, maama taata, abasiraamu bonna tubasabire abali mu kabuli, embeera gye bali tumanyi miizaani zaabwe zali zitowa zitya. Naffe abasigadde ku dduniya naffe twesabire tulongoose bulongoosa, tugende osinkana Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala tuma abaddu Allah baasiimye. Tageti yaffe nga mbakuutira tugisse mu kusiimibwa ku Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, tugijje mu kusiimibwa kw'ebitonde tibina kye bigenda tugasa. Tusaaleko ekiro, tusiibe, tuliise ku bannaffe, tusaddaakeko nnyo, tubeere nga tusomeramu nnyo Qur'ani mu nnaku zino 10. Allah tukozese akadde ku tuyina. Wa jazakallahu khaira fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.